muto. Entiisa ebuutikidde abatuuze b'Ennyamitiyobola mu kibuga Mbarara. Abaseddekezi bwe balumbye amaka g'omutuuze munnaabwe Evelyn Namara ne batta mutabani we ow'omwaka ogumu n'emyezi 7. Ettemu lino lyabaddewo mu kiro ekyakeesezza olunaku lwaleero mu loogi emu mu kitundu kino maama w'omwana mw'abadde apangisa. Ngwagiyambise harimu umwana uriya kwagira egaruka yashanga umwana kuziriki amubagire. Bano baliko gwe bateebereza okuba emabega w'ettemu lino nga bagamba nti emabegako baalinamu obutakkaanya ne maama w'omwana. Yabadde atera okuyomba n'ono maama w'omwana ng'agamba nti bbaawe nti sayinesi. Ne bayomba naye ne tugezaako okusirisa entalo ne tumanya nti biwedde kumbe ye ndowooza yatereka obusungu. Zibadde ziri ssaawa 12 malaya najja nayingira mu loogi ya munne nattamu omwana. Bamalaya bano betulina muno mu Central Seero bafuuse kitalo kubanga bajja bava eyo tumanyi gye bava balina abaana babeera mu loogi kati enkomerero kyolaba twafunye ekizibu ng'ekyo. Ssentebe w'ekitundu kino Ronald Mayanja ategeezezza nga bwe bagenda okukola ebikwekweto mu loogi okulaba nga bagobamu abalina abaana. Batugenda kuteekako obuliro, tugenda kuteekako operation tulabe abaana tubagobye mu loogi, tujja kubagobya mu loogi. Kati tulina. Poliisi ekakasizza ettemu lino n'egamba abantu 2 abateeberezebwa okuba emabega w'ettemu lino baakwatiddwa dda nga bakuumibwa mu kaduukulu kaayo nga n'okunoonyereza we kugenda mu maaso. Maama we gwe bayita Namara Evelyn ono nga nekolera gyange yabadde amuleseemu ng'agenze okwesanyusaamu. Okudda kwe ssaawa nga 11 ez'okumakya n'ekitundu yasanze omwana ali mu kitaba ky'omusaayi nga bamusaze obulamu. Omulambo gw'omwana gwatwaliddwa mu ggwanika mu ddwaliro lya Mbarara Regional Referral okwongera okwekebejjebwa. Mawe!